Clause 12. Ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti eno, Parliament yayise ennongoosereza mu tteeka ly'ebibiina Political Parties and Organizations Bill 2025 akawaayiro 178 wakati mu kuwakanyizibwa babaka ab'oludda oluvuganya gavumenti bwe beekandagga ne bafuluma Parliament nga bawakanya ebyo ebyali bigenda maaso. So we shall leave you here to participate in your sham protest, to protest your bill, pretending that you are getting the input of the people of Uganda and yet not. Mu kukubaganya ebirowoozo ku tteeka lino nga Parliament tennaliisa, akulira ekibiina ki Uganda People's Congress UPC Jim Akena ate era nga ye mubaka w'ekibuga ky'Elira yategeeza ng'ebbago lino bwe litaleetebwa mu mutima mulungi. The provisions which are being brought now are being brought in bad faith because in the last Parliament under the chairmanship of Honourable Boss of Boss, IPOD brought it and I personally presented them to the same committee. Ono yagamba nti okuyisa etteeka lino naddala akawaayiro 178 kikyamu kubanga buli kibiina ky'obufuzi kivunaanyizibwako akakiiko ka National Consultative Forum mu mateeka ng'okukifuula ekyobuwaze okwetaba mu mukago gwa IPOD tekirina amakulu nga n'abagukulembera tebakyatuuza nkiiko. And that is why I say it is diabolical. It is not done in the interest of the political players. I speak for UPC. My brother Asuman is not part of this. And I'm thankful that Mao is not here to embarrass himself. This is wrong. Ono tayawukana ne Harold Kaija akolanga ssabawandiisi w'ekibiina ekijja ki People's Front for Freedom PFF nga kino kyekutula ku FDC. Kuno kusa ne Robert Centenary amyuka ssabawandiisi wa FDC abagamba nti etteeka lino ligendereddwamu okunafuya ebibiina by'obufuzi nga kwatadde n'emirimu gyabyo. Kakati agaba ssente yagala balina mugenda kuzijjawa bano abantu bonna mazo bavuwaza teri gye mugenda kujja ssente kati agamba akati jangu ono my terms. Bw'oba otaddewo obukwakulizo ku political parties okwekolera fundraising ate nga n'etteeka erizikiriza okufuna ensimbi okuva mu gavumenti nalyo olukyusizza kyenkana oba osazeewo okutta ebibiina. Kino gavumenti kyekoze eragidde ddala mbu dialogue oba okwogera tekitwala nga kintu kikulu nnyo mu kukulaakulanya eggwanga lyaffe ne demokrasiya. Okusinziira ku bano okupapa kwabadde mu kuyisa ebbago lino kulina ebikusike bingi ebitaategeereddwa. Ebintu byonna byonna byabwe akasobeza. Etteeka n'ebbiiro enzija gye yazze yonna yeewuunyisa. Yaleeteddwa omuntu nga private member MOP. Yasaba liivu ng'ennaku z'omwezi 13 okugenda okuteekateeka etteeka. Ennaku z'omwezi nga 14 yali amaze okulyanjulira Parliament. Nga 15 komiti ya Parliament yali etandise okuliprocessing. 16 ne baliyisa. Eyo sipiidi gye baali batambulirako ekulagira ddala nti waliwo ekyali kitali kituufu. Bano bagamba nti omulamwa gwa IPOD gwali gwa buli kibiina kya byabufuzi okwegazaanya nga bikola emirimu gyabyo wabula nga gyaviibwako dda kubanga bingi ebyali biteesebwa nga tebitwalibwa nga kikulu naddala abali mu buyinza. IPOD erwanyisa ekikwata abantu kuba nti kyekitandise kati kiruddewo IPOD nekola ki neegaana gundi NRM neegaana ne twogera ku kyokutugaana okukuba enkuŋŋaana. Naye mugenze mulaba nga kino kyo gavumenti yamala dda okukijjawo nti ye Museveni ajja kutambula agende akyalire abantu mu maka gaabwe abaweeyo kasimbi aka gavumenti naye ng'abalala bo ne baba bagenze kuba nkiiko tezikirizibwa. Bagamba ekibiina ekiri mu buyinza kye kyokka ekiganyulwa mu mukago gwa IPOD. Gavumenti kyeri mu kukola nkigerageranya ng'omuntu okuba nti oli mwami n'omukyala babalaba mu public naate nga kisenge kyemusulamu buli omu alina ekitanda kye mutuuka mu kisenge temukanya naye bwe mufuluma mu nnyumba oli abalaba nga omwami n'omukyala. Nti buno buwambe bwennyini bw'ayagala okumaliza okulaga eddamu nti ebibiina by'ebufuzi byonna bindi mu ngalo zange abagendera kati meeting eri mu State House atajje ezeno kwota tojja zifuna. Ne ssente ababaka ba NRM ze beesibyeko ezifunibwa ebibiina by'obufuzi ziri mu mateeka wabula si kusooka kwetaba mu IPOD nga bo bwe baagala. Ssente eziweebwa ebibiina si ssente za kuteesa ssente za kukulaakulanya capacity building ekibiina birikuruutinga abantu ab'omuzinzi bibateeketeeke ate bibasindike
gibasindika era bakalambira nti kikafuuwe okaka ekibiina kyonna okwetamu iPod ku mpaka oba okwenyigira mu nteeseganya nga tebeesimidde. Kaakati teri gwe okululamu n'olina omukulu abukuluzi jangu toteese ekyo tekiriyo bagende bakidefining mugumu. It's nowhere where you drag someone to the table of dialogue. Nowhere. Nyinza n'okujja mu lukiiko n'entuula I become a non-willing combatant. Siina kye njogedde n'enfuluma naye nsayinize wali ku lupapula. Kati awo value addition eriwa. Bagamba nti okujjako okwekubya ebifaananyi naye iPod terina makulu gonna. Wanti wano waliwo omuntu atta dialogue ajagalamu ekintu ekikimu event ya lunaku lumu ye bamukuba ebifaananyi n'abalala abazungu balaba genda olaba njogera nabo. Kati bano beegasse ku kibiina ki Nuupu ekiza kikalambira ng'omukago gwa iPod bwe gutalina makulu nga kati ekyebuuzibwa lwaki bo bannakibiina ki NRM bakalambira buli kibiina kibeere mu mukago guno nga batuuse n'okukiyisaako etteeka.